Lwakutaano mu wiiki eno kansala wewaffe Bukoto gwe bayita Ali yankubira essimu n'aŋŋamba nti pulezidenti yantumye gy'oli. Ne mugamba pulezidenti ki? N'aŋŋamba pulezidenti Museveni ng'ayagala kukuyamba otwale n'abaana naawe mutwale owa pulezidenti akuwa obuyambi. Ne mugamba abaana baafuna obuyambi. N'ambuuza ani abaweerera. Ne mugamba nti nze simumanyi. N'ambuuza yava mu kibiina ki. Ne mugamba nti yava waani wa pulezidenti Kyagulanyi yayamba abaana abo. N'aŋŋamba kaakati tubafunye tutya kubanga pulezidenti ayagala kuwa buyambi. Ne mugamba tisimanyi kubanga abaana basoma. N'aŋŋamba buzibu ki bw'osanga? Ne mugamba obuzibu sirina nnyo bwensanga kubanga batuyamba. N'aŋŋamba nti ebyo emboozi gy'owuliriza ya maama w'omugenzi Yasin Kawuma eyali duleeva wa His Excellency Kyagulanyi Robert Ssentamu eyakubwa amasasi mu disitulikiti ya Arua bwe baali mu by-elections ezaali ez'okulonda omuntu agenda okudda mu bigere bya Biriga. Omukyala oyo anyumya embeera yamutuuseeko ng'omuntu amuperereza omutwale wa Museveni kansala ate nga munnakibiina kya National Unity Platform nga yamufosinga nti agenda musisinkanye mwami Museveni bamuwe ensimbi bamuwe n'obuyambi obuweerera abaana. Jjukira nti abaana ba Yasin Kawuma baweererwa His Excellency Kyagulanyi Robert Ssentamu era be bamu ku baana bayatugamba nti aweerera abaana abasoba mu 109 nga bonna abantu baabwe baasibibwa ewatali misango. Omukyala oyo kyamubuuseeko okulaba nti kansala we NUP ye yamulumbye mu maka ge ng'amuperereza nti jangu okutwale wa mwami Museveni akuyamba akuwa obuyambi aweerere n'abaana bo. Era omukyala n'amubuuza ate abaana abasoma agenda kuweerera baliwo abalala. Naye kyannaku nti bakozesa abantu abo. Balamu olwamuwadde owa minisita yalangiridde nti agenda kuyambako okuta abasibe bali mu makomera ayambe ne famire zaabwe n'abo bonna abaafiirwako abantu baabwe nga tebalina babalabirira. Balamu agenda kiyimiriramu abayambe. Kati be bakozesa abantu bano nga babasindika mu famire z'abantu abo nga babagamba nti babasisinkanye Museveni baagala okubaperereza bakyuse olutambi olubadde nti Museveni ye yatta abantu baabwe lukyuke nti abantu abo opposition ye yabatta. N'ebino byonna bikolebwa ng'abaana balaba. N'abakadde abo wadde nti banaku bayinza okuba tebalina nnyo naye ate nabo si basiru tebayinza kwerabira ni yabattira baabwe. Olunaku lwali Lwakutaano mu wiiki eno kansala wewaffe Bukoto gwe bayita Ali yankubira essimu n'aŋŋamba nti pulezidenti yantumye gy'oli. Ne mugamba pulezidenti ki? N'aŋŋamba pulezidenti Museveni ng'ayagala kukuyamba otwale n'abaana naawe mutwale owa pulezidenti akuwa obuyambi. Ne mugamba abaana baafuna obuyambi. N'ambuuza ani abaweerera. Ne mugamba nti nze simumanyi. N'ambuuza yava mu kibiina ki. Ne mugamba nti yava waani wa pulezidenti Kyagulanyi yayamba abaana abo. N'aŋŋamba kaakati tubafunye tutya kubanga pulezidenti ayagala kuwa buyambi. Ne mugamba tisimanyi kubanga abaana basoma. N'aŋŋamba buzibu ki bw'osanga? Ne mugamba obuzibu sirina nnyo bwensanga kubanga batuyamba. N'aŋŋamba nti abaana ba Kawuma bonna basoma. Ne mugamba ennyo ng'omwana omu yekka atasoma naye abalala bonna basoma. N'aŋŋamba kaakati noonyereza oyo atasoma ombuulire onkubira essimu nze nzije wano tugende tumupiikinge naawe kenyini mutwale wa pulezidenti asobole okuwa obuyambi asobole okuweerera abaana abo asobole okumalako abateeke mu busuwalensi abayambire ddala paka lwe banaamala. Kaakati kintu kyata kale kibadde kikulu omukyalo naba. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abooluganda omukyalo oyo mukadde gwe mulaba ayogera ye maama w'omugenzi Yasin Kawuma gwe mujjukira obulungi eyattibwa abasajja ba Museveni mu Arua abaali balowooza nti basebudwaini oluvannyuma lw'okulaba Bobi Wine ng'atudde mu mmotoka eyo nini batafuna mukisa gumulaba ng'avuddewo
bone bajjandi bakuba okubinga bamanyi nti Bobi Wine bakubye kumbe muganda ffe Yasini Kawuma yakafiiriddemu wakitegeera mwana okusaba tugamba nti manda shabaha bikawumi fahuwa minhu omuntu yenna bwe yeefaananyiza ekibiina afuuka wa mucyo wakitegeera bwe weefaananyiriza abatemu naawe ofuuka mutemu bwe weefaananyiriza ababbi naawe ofuuka mubbi bwe weefaananyiriza aboogezi b'amazima naawe ofuuka mwogezi w'amazima bwe weefaananyiza abantu balamu naawe ofuuka muntu mulamu kati gwe ng'omuntu gw'olina okulondawo kiki oyagala obeere wakitegeera nemanya nti kyonna kye weefaananyiriza ky'olina okubeera kyannako okuba nti ayogera ebigambo eby'omukyalo oyo bambi mukyala musiraamu nga ne gwabyogerako mbu ye Ali munaye musiraamu okakasiza amaanyi ga sitaani nti omuntu bw'asalawo okukolera sitaani naye afuuka sitaani yennyini Katerega Ali gwamanyi obulungi enfa ya Yasini Kawuma nti yatemulwa butemulwa oli ku maama wa Yasini Kawuma mu nnaku ye gy'alimu ey'omwana we eyattibwa ate omugamba omutwala eri abo abatta omwana we mubagende balabirira abaana kyogamba nti maama wa Yasini Kawuma kyasinga okwetaaga mu bulamu bwe kulabirira bazzukulu be oba yali yeetaaga mwana we kubeera nga mulamu kisajja gwe saba Allah mu kisiibo kino atwasiibye awamu n'okutya Allah waffe n'okumugondera sajja gwe Allah akusasula ekikugwanira mu ebyo byokola lwaki osaza obusiraamu obwenkanidde awo webale nnyo maama okubeera omukyala omunywevu n'otaswaza ddiini yaffe ya busiraamu ng'omusibe oyo omugwagwa kye yakoze n'oba mukyala wa mazima atalina kyeweetaaga mu nsi muno okujjako okwogera amazima bangi abakozeseddwa mu mbeera efaanana bwetyo ne babaleeta ne bakozesa statement ez'ekisiru ne bamala ne babadampinga nga bo kyabadde banoonya just kola statement nga yakisiru okusobola okufuna amawulire ge basaasanya ku TV ag'obulimba ku His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu kwekyo ekisajja kyasooka Bobi nekiwulira nga kyeyasamya ku TV nze ekiikira omuluka maama wa Yasini Kawuma mwabeera Bobi Wine olina omwana wa Yasini Kawuma yenna gwowerera abaana bali awo batudde tebasoma naye ng'ayinga agamba nti Yasini Kawuma yafudde eggulu emyaka gigenda mu 5 kuva Yasini Kawuma lwe yafa abaana be basoma ebigambo bivudde mu maama wa Yasini Kawuma abaana basoma okuggyako omu yekka yalinga atasoma naye nga yuno yavaayo n'ategeeza ensi nga bamanyi nnyo famire ya Yasini Kawuma era nti yakiikira omuluka mu babeera abaana ba Yasini Kawuma tebasoma Katerega Ali ofaaki muganda wange amazima tegawanga obulima tebuwangulangako mazima byokola baabikola dde eriyo n'abava ne bamusiba ne bagwanyiriza ku Bobi Wine nga bwe yatta abantu ku One Love Beach twafundika twababa bali mu kibira badduka bawuza simanyi abasajja bakaka banoonya tetumanyi gye baalaga ensi yabeerabira dda bali eyo mu limbo oba baafu oba balamu teri amanyi ebyo bikolebwa olaba ebyo byoli mu kukola waliwo abaabikola edda nga wooli ng'olaba ng'obimanyi bulungi olowooza nti oli wanjawulo ku balala be bazze bakola oba olowooza nti Bobi Wine oli yali mulala noono gwokolerako ebyo mulala muganda wange olutalo lw'olimu si lwa Bobi Wine olutalo lw'olimu lwa bannayuganda olwana na Uganda namba nze ndi eno tomanyi nange sikumanyi so tonda bankosi kulabangako neze ndi mukwanukula Bobi Wine kyatayinza kukola naye gwe byokola olwanyisa Bobi Wine naye ate abakwanukula yeffe